Alien nkusaba olagira abalenzi bo bawanike. Nkuwadde wiiki emu akabira we kaba weekalinze mu nziike. Mukubisiza jjajja wange pressure kuva jjo tannafuluma genda kupama mu nju. A few moments later. Mawulire ge tulinawo Mukunja Tasera akyaddaaki aleseza Alien Skin endongo. Ekiwandiiko kya Alien Skin kyekyo gagamba nti ebyokuyimba asusse n'abiteeka ku bbali. Embeera ngenda gikunyumira. Nina ne Wafangon Forest mu maaso eyo wabula nina interview ne Mukunja nga ye alina kyayogera. Wafangon Forest ayina naye byayogedde nabo bavuddeyo ne boogera Alien bino bididde okuba nti embeera eriwo mu industry ayinza okuba tagitegeera. Mukunja yagamba nti oluvannyuma lw'okumuteekako akazito n'okuba nti abantu be abasinga babadde yeesiga bino bigambo bya Mukunja nti yabatadde ennyala ate oboolyawo bifooseza Alien Skin okubanga avudde mu ndogo olowooza ki ekijje Alien Skin okutuuka okwebalama endongo tagiviiriddemu ddala naye agambye nti asoose n'agidde ebbali asooke abeeko byalaba ebirala era n'awithdrawinga byonna ensonga z'okuyimba Uganda bambeerandize nkusaba nno sooka osubscribing ate tugenda kuba nga tuyongera ki ekigenda mu maaso omusajja ate bw'ati ye bw'agamba Mukunja. Okuwanika kye kibataasa kyokka bino nabitandise mbisuubira. Taata wange tabibaddeemu, famire yange tebibaddeemu. Alien Skin yagenze ku X n'awandiika n'agamba kaseera kano Fangon Forest eggaddwawo, top security teriiwo, gazetted groups teziriiwo, n'abayimbi bonna abadde bakolagana ne Fangon tebaliiwo. Era kusigala nga tulakuba mpaka nga bawanise. Bateekwa okuwanika, tebalina option ndala yonna kuwanika. Kyekibataasa kyokka. Akya omusajja n'ateekayo ekiwandiiko Alien Skin ng'agamba nti baholdinzeemu emirimu gya Fangon Forest. Ne ngamba omusajja nga omukutte akannaginagi. Abantu kambayitiremu kati nnyo ogenda kumpa komenti Omukunja. Omusajja yagambye nti ajje maama we ku kitebe nze njije nkole bye nnina okukola amugjewo lwaki alemezaawo maama. Saagala kwetooloola kudda ku kinaki. Tetulina budde abantu naba wiiki emu nga tuggyeewo nonsense oyo yenna boy. Omusajja yakeddeko endongo yafa neggwawo nga fenna tutunula. Obeera ku live ekiro olaba David Lutalo ssaawa 6 ali ku live ne Bruno K basabiriza. Abayimbi ababanga bize nga ssaawa 6 alina banga ayimba David Lutalo omulaba ali mu buliri. Ku Lwokutaano. Which kind of nonsense is this? Andi buli omu atunula butunuzi bane tugenda tunula mpaka ddi? Baleje endala be mulinawo. Omusajja yagambye Fangon Forest eri temporarily closed, pausing. Kati ne neebuuza wabayiseemuko ekiro abasajja ne basooka bagamba waayi tusooke tuyimirize buli kimu kubanga agamba nti simanya ne top security oba eyo ekolawa bonna baayimiriza ne groups zaabwe. Abasajja tubanga abagobye mu ndongo. Agenda goba security yonna kuba ekibuuzo kiri nti embwa yafulumya ety akabira, Palaso yafulumya ety akabira. Abeere ng'essaawa eno ali mu mikono gyaffe kubanga nakugambye bw'owamba security ya Museveni oba omumazi. Kitegeeza kati ne gwe babadde bayita badimani waabwe simanyi mafia boss bwemba nga napenetrate nze security ye n'enjijayo embwa kuba embwa erina security esinga n'ey'omuntu nti ye embwa ewunyiriza n'omulabe ng'akyaliko distance. Bakiri. So ate ono eyakola nnako yalinda omulaba atuuke ono afunye ekikonde. So oyo omwana abadde talwananga ku lutalo lwa Bwongo babadde ng'ebyo byakwesanga tukube ne bakuba abantu bonna ku street bannaalumanya ne basaalumanya. Entalo alwanye na bino ebidongo bifiiki Gaza ebyo tebalina bwongo kati luno lulimu obwongo bungi. Omusajja n'agambye omusajja omulinnye Konfeti n'agamba nti ataggaddewo emirimu ayimiriza naye abadde alina emirimu gy'akola kuba gwali mu ndongo awo wakati. Withdrawing n'amagye ge basindise ewaffe e Bukunja kubanga jjajja bataddeyo abantu tanafuluma mu nju. Kati yeeyambira kuba toyiza ffe ez'omu byalo zibeera outside. Era kati ate kwokuba apama mu nju afuka mu nju kubanga Abafangoni basazeeko ekyalo baagala mbwa. Kakati omusajja yapozinze emirimu gye ate ebyo biba bikyalikola kyate. Ekyakyogedde kiguumaaza ajjeyo n'abali mu kyalo ayinza oba sitopinza abali e Kampala kuba ewange baakubyekubyewo n'abali e Bukunja nabo babajjeyo. Jjajja afulume kuba jjajja tabirimu naye ate katulaba ng'omuntu abo balaze n'amaanyi oba balaze bunafu Mukunja okulumba mpaka ate mu kyalo ewaka. Ati
obwo buba bunafu amaanyi yali alina gateeka mu kwekuumanga bakome kuba ekibuzo ekinene omuntu wajjira awamba eyo security anti kwolwo lwe nalimba malawo naye ate ngenda ogira mu kayumba waliwo akayumba akali mu mbirizi nga maama muwulira nga mulengera munda ebambi kati ne ŋŋamba bano we mbakubira wano ne maama ayinza olugenderamu kati ate nze tano saagala atabiriimu kubimuteekamu bwekiri nga buno bwolaba obweyita obuyaaye munoonya mukunja ye yabawuttudde ate mukuba madinisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Badman gadget yanga mulo simanyi oyo wakabi nnyo oyo abasaanyaawo oyo omulaba nayo top sebo sebo yo top mukunja lwaki endongo eyonooneka atunula lwaki? That is my question. Bw'obanga gwe Badman gadget buli omu akutya mbu oyo mulala nnyo simanyi oyo ye muddula alina ekigaali then lwaki abaana bano abato boonoonye industry okugifuula ey'okubagana ey'oggayizaamu omuddo nga abeeyita ab'amaanyi basirise batunula badde ndowooza ebyo birina kuba eri bakenza abakulembeze obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze obwadde oyanga mulo anti yagamba Badman gadget olinamu ku maanyi kubanga violence avaawo ebiseera ebisinga avaawo na violence. That's why America yakakiddwa okuba Iran naye nga tebabadde basobola okuteesa era naye kati amadinisa ye mukunja bateekako obuteketeke naye babakusangawo no byandibadde birala mukunja nze navaawo gwe wavaawo kulw'obulungi nawulira bagamba mbu wategeera mbu bajja bunoomyansa buwamyansa tewavaawo buvi wamyansa byanjawulo kyenkugamba nti olutalo lwonna lwaki wadduka mukunja oba ddala mukunja olutalo ddala wali ogenda dduwangu lwaki walina okudduka ewaka anti kyenkugamba entalo teziwangulwa b'amaanyi ziwangulwa bagezi kituufu bakusigalawo singa leero ejjo waliwo be twaziise ate agenda ekyo kiba kifuuse kirala kiba kibi akati nze nsobola omanya nti kampima amagezi g'ono kubeera singa bayingira ne batansangawo ni woba nga gwonoonya akulemya okuketta mu lutalo mulimu kye bayita okuketta nti ogenda okusimbula awaka oleeta amajeego nga mumaze okuketta nti waali yes gwe twetaaga waali lwaki nze buli gwentuukako tageti ngenda okutuuka nga nze nfuna gwe gwenjagala lwaki sikuba bali abalala abeetooloddewo abatabiriimu yes lwaki okuba atabiriimu bajja kusiba poliisi yabiyingiddemu ku kusiba okwo kweyogerako walabika ekiwandiiko nga bagamba bali mu kunoonya eyo criminal ganga yalumbewo naye poliisi tesooka kunnyamba esooka endeke buno obulenzi ngenda bwejjirawo nzekka one man abantu bagamba mukunja oyogedde nnyo bannaaye wakakolayo ennumba 2 naye kati ebizzeeko ebigambo bingi nnyo okusinga ku action gwe bagamba twakakola ennumba ziri 7 ziri 7 olulala kwanze olwembwa ze tutadde ku kamera ettaano tetuzitadde ku kamera kuba betutuuseeko bakkiriza ne bawanika ne beetonda weweetonda tetukupositinga tetukuteekayo si byakulabisa yes ffe tetwagala kulabisa temwagala kavimbo ninamu ne bendabisiza be mubadde muti okumala emyaka egiwera 10 nga babasinza nga ntuuseewo ne bawanika mukunja atuli mu kusudi ya mbeera kweri webiri ate kati wemba nga nkugambye ate gwe musinga otya we mugamba abo ye bamafiya ganga oba obalaba basakira kati ate ani gwogenda okuŋŋamba wali naawe baako omusajja n'akera n'agamba owaayi tupozinzeemu olutalo nga laba lugezi yes woowanika tetukukoonako tetukola ki kubanga ffe tetuli bayaaye nze siri muyaaye nze siri Badman nze siri anirule omuntu bw'awanika toli mafiya bosi
toli mafia boss. Mukunya nga tumaliriza omusajja yabivuddemu ndoza olutalo nze ndabanga oluba lwawedde. Ani yenna? Omusajja agempulidde nti kati wali ewantu wawombeefu tewakyali kwejingajinga mbu bakuba bupanchi obutaliiyo ku kabira. Aleke wandiika biwandiiko bibuzaabuza agambe kimu sebo mukama waffe tuwanise kimala. Tunyerese. Kitaasa bonna anti abalenzi be bonna batandise wanika bakereme bakoki kereme bonna olwedde bawanise taata tukkiriza kati abo kyobola basiri banyiga nnyo. Omutendesi yawanise kyogamba. Muganda wange lwakuba saagala nalabisa nnyo kubanga ishu si yakulabisa yakudisipulininga. Buli omu akitegeere nti buli alina profession genda mu profession yo gyegwa. Woba oyagala yimba sigala mu kuyimba yimba. Woba oyagala kulwana genda olwane abalwanyi gye bali. Kati ono omusajja yagwawa abadde abeera neyo Maguja. Ani ono kagumba isimami jago yagwawa agwa mu bayimbi agwa mu balwanyi. Ndaba mulimu walobo ino zuulira ne Kaliya kuba Kaliya yenze naginoonyeza nesooka embula. Oyo nsobola omuwa omulimu nga maze owamba bino byonna n'anaazanga palaso. Omwana gwakunaaza Maguja ye. Neba nemukuja. Yafuuse yiyo. Mukunya kankuleke naye sinakuleka copyright eri abasajja bagamba bataddemu embeera era bikanga egenda kujja olaba wesuubi oluvannyuma lw'ebbanga ng'ekandaalidde beeradde gyo mu parliament. That is nonsense. Tegenda kujja. That is nonsense. Endongo olwedde bamaze makinga sure ye yonoonese efudde eweddewo kati ate bagamba mbu baleeta copyright. Omukazi omwonoonyi eyonoonya amaze okukaddiwa mbu ate kakati oli kwekamirira omuzaalimu. Mulimu akawaayiro Mukunja biri bye wasasulanga n'otunda ente zo mu kyalo n'owa ku radio TV akawaayiro ako mwekali nga TV zigenda tandika okusasula omubali gwo gw'okubidde ebbanga. Mukunja tandika osanyuka. Ne TV zaagwa zigenda zanya ndongo yaani nga nazo zeeremeredde. Nkutadde. Beera bulungi. Anyway, oyo ye Mukunja abaddeko ku live ng'ayogera ebintu ebyenjawulo abyenjagala okuba nga nkulekerayo emboozi ye. Agambye nti akyalina okudisipulininga abantu bonna abalabise nti embeera bagitaddewo enkyamu eteetaagisa mu music industry. Bino bimu ku bigambo bye akyewera agambye ne Yanga Mulondo ayinza omudisipulininga era singa abadde si wa sayidi ya nkyukakyuka ono yandibadde nnyala we twogera ssaawa zino. Alien Skin azzeemu n'atebuka akatego akalala ak'okukuumira erinnya lye ne burandi ye wansi ya fulaga y'obuzzi bw'emisango. Yagenze ku X n'awandiika n'agamba kaseera kano Fangoni Forest eggaddwawo, top security teriiwo, gazetted groups teziriiwo, n'abayimbi bonna abadde bakolagana ne Fangoni tebaliiwo until further notice. Oyinza okwebuuza lwaki. Emabegako awo waliwo omuyimbi eyavaayo najja n'agamba nti aggudde olutalo ku Fangoni. Okitegeera bw'agamba nti aggudde olutalo ku Fangoni n'atandika olumbagana abantu abamu abakolagana ne Fangoni Forest. Kati abamu batandise okukola ebintu ebiri reckless nga baddamu eri oli gy'ali. Nejjukira abasinga baagala kutambulira wansi bwa fulaga yaki ya Fangoni Forest. Abantu abamu abaliraanye Alien Skin kye nalaba ekintu kye batabala kiri kimu. Alien Skin buli wa concentrating abeeko ebintu byakola nga bigatta ku ye n'abo abamwetoolodde. Ebaayo force ejjeeteekawo akantu nga kali criminal n'eyagala okkaataakinga ku ye. Kati omuvubuka wava eri n'agamba nzize kufaafaagana na Fangoni. N'akeera ku makya ne bayo ba individual abamulumbagana nga n'abamuzi campus endala ne waabalaba ye asigala amaintaininga kimu abafangoni. Kati nammwe abafangoni abamu ne mutakibuuka nti ono wali abavuga abatwala ne musigala nga mwe recordinga bwe mukola obuvuyo. Kitegeeza Fangoni Forest eba branding nga ye eri mukola ki eri mukola buvuyo. Bali bo baba n'ekigendererwa Alien yave ku bya concentratingzeeko ebyo ebimugattako kaseera kano adde ku byabo. Kaseera kano mulaba movies z'abadde akola. Lwaki ebintu ebyo temwebuuza biba bijjidde mu kaseerako. Kitegeera kyova olaba emabegakawo yabagamba nkooyo okwetikka ebintu byammwe
buli muntu anaakolanga omusango bagenda kumutwalanga ye okitegeera kati olwaleero yakedde ku makya kugambye Fangoni Forest teriiwo gazetted groups teziriiwo top security teziriiwo kitegeeza gwe buli kyokola okikola ku lulwo nga ggwe mwe mutadde nga okwebuuza lwaki buli kaseera musajja wammwe bwa concentrating obbaako byakola ebimugattako ebaayo akantu akajja kawoggana ng'ate ko kamuvuga kamuza mu buzzi bwa misango kuba bwe batyo baagala omufulaginga n'omubulookinga mu offices ag'amaanyi mujja kubanga mukola bubi nnyo lwa nsonga oyo yandibadde ng'ettaala embulisi zammwe gye munaatambulira opportunity zonna ze muyina okufuna yalina okuzisaggula kakati muteekeddwa okubanga muprotectinga image ye ne brandi ye naye mmwe oluba provokingako katini nga mubuukira mutandika okukola ebintu bwe mwerikodinga ate musigala mutambulirako fulaga nti abafangoni kati olwaleero buli azza omusango olina kukimanya nti oguzzanga ggwe kubanga fangoni teriiwo mwebale nnyo mukama weebale nakutendanga mukama nakutendereza nga kyembadde njagala kyembadde nsabirira kibuyaga asudde mukama weebale poliisi nga tennabakwata mukunja atasera nga tennabakwata isimami jagulo nga tennabakwata ku Lydia Icon esooke ekwate Best vibes first of all tujagana mukunja akukwata nakukuba naye omwana oyo gwe wakubye figo wizi bananga abantu abasinga mezo kwate manyi figo wizi nenga mmanyi oluyimba lwe oyo gayi yayimba oluyimba lugamba nkoyo kwekweka gwe kirumye mbulokinga ndi wa Bobby sekweka ne batampita nereta oyo gayi mukikomera mu babadde mukikomera mukunja mwasula kuliko studio fa abamu bwe tukolere wa Trigger waliwo studio business z'abantu naye omuyayi yaze n'abuuza munne yeggwa namugamba nze figo wizi ne bakuba figo wizi nga best vibes woli tamanyi na ntalo za meta zingira nga namutabeera mu ntalo gayali innocent nnyo noddali mwegenda kaaba mubaali bakuba best vibes walabako kwoyo gayi figo wizi nga konako wallahi nsaba Katonda akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana njagala basooke bakwate best vibes basooke bakwate gwe best vibes abalala bonna bagenda yigira ku ggwe figo towummula nkwegayidde figo buli kimu kikole ne biba kiganye bula tujjayisa ekitabo ka best vibes awo kasooka ayingireko mu kkomera mwana bazanyira batya bulamu bw'obbulaadi bakusanza otumiza n'emmere y'oli wali kati musajja atwali ku kitanda kali eri kavimba kawaaza lwaki tosobola nnoonya mukunja goloza isimami jagulo ate tasobola kugendawo nasanga buli gwasanzawo namukuba lwaki yagenze wa mukunja mbugoyolesa obuyinza mboyina amanye mbosibye ekigaali emyaka egibawaga njagala basooke bakwatako ka best vibes 5 olutalo lwe twabaddemu olwa protestive vote naluyigiddeko bingi kyabulabe nnyo okubuulira omulabewo pulaani yo nga tonnagituukiriza olabe twagamba Museveni nti tugenda kalonda tukakuume tukabanje kyawa Museveni okweteekateeka boye yensobi nagiyigiddeko nnyo I will never let my enemy know my next step. That was the biggest mistake and I never knew about it. Nenga wamanye ebimu tubiyigira ku mirimu. We let the enemy to get prepared for us. So this time around I don't want to let the enemy know my next step. Chovola mugenda nga kulaba bulabi nga bazimbi tulina muno ne betukubye ne tutabatimba nenga bechi ekibataasiza kukutuukawo ne tukugamba bulijjo byowanda byogere naafukamira n'abyogera nasse emikono waggulu oyo tetumupositinga betupasitinga baabo nga tukutuuseeko ate n'oteekawo akabuli kati awo tuba tugenda kuwa firuta empya we tumala ogikuwanga tukutimbye bulungi tukutulendingiseemu. That is my disciplinary committee.